po jako akawuwo manji mwegali tebasobola kugwamu. Enkalu na buli kati zikyanoonya obukongovvule wakati w'abavuganya ku bwa kansala bwa Kawala 3 oluvannyuma lwe yali kansala mu kitundu kino okuddukira mu kkooti nga wakanya obuwanguzi bwa munnakibiina ki National Unity Platform Kalyango Henry. Abakugwawo ninga zempangudde batukukoloniza singala bannange bonna balina obulunga bagatta ebox pilipili alenza badekera ebox emu alenza nayi muwanguzi nengira abantu kyenjagala bagamba nti amaanyi go mangi amaanyi mangi kubanga ekiriwo saawa tugoberera amazima yayise wati tuli waneeno tujje wini yaffe abasajja gye baatwala. Omusango guno guwuliddwa mu kkooti ya Mwanga 2 e Mengo era ng'omulamuzi agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno lw'anaawa ensala ye. Tesaganya wakati waffe ne balooya oluyi bawabira musazeewo okubeera nti tugenda okudda nga 17 omusango guno etusuubira okubeera nti nno ojja kubeeramu amazima n'obwenkanya. Era ffe tulindiridde kkooti kyesazeewo ennaku z'omwezi zetugambye tujja kubeerawo wano nga 17 saawa 4 tujja kuba twatuuse dda. Wasajja wamu n'abawagizi be bagamba nti Vulugwe yeetobeka mu kubala akalulu kaabwe ayoleka lwatu nti babbibwa era nga baagala ebyalangirirwa bisazibwemu waakiri baddemu okulonda. Wasajja asooka n'eyesimbawo olwasooka n'eyesimbawo n'olwokubiri era nga abantu bamuwa ng'omuntu. Kyokka ne bannakibiina kya NUP bagamba nti keetonnyeka gwake tewali agenda kutaataaganya buwanguzi bwabwe kubanga baabufuna kyere. Okulaba nga tununula obuwanguzi bwaffe baagala tubbako. Omulamuzi asazeewo tukomewo ennaku z'omwezi nga 17. Omukulu Honorable Kalyango nga waliwo abagala okuzanyira mu buwanguzi bwe nenze oba oli awo omusango tegusaliddwa gwongezebwayo ndi musanyufu nnyo olwa solidarity n'obumu obwereseddwa bannanno. So embeera mwe twagala okutambulira naye nkusaba Beni Ggulu oba gwe mutabani wa Ggulu nkugamba akalulu kakkanamu akalulu twakalya Kalyango yali akalulu setwagala kuddaawo tudde eno n'obujulizi tubuyina era nga bw'olumbye ekkooti naffe obujulizi tubuyina kuba twatambulanga kyalo ku kyalo. Mu ngeri y'emu kkooti esookerwako etula ennabweru etandise okuwuliriza omusango gwa munnakibiina ki NRM Nampima Shanita gwe yawabira munnakibiina ki National Unity Platform Sharon Kemigisha nga gwekuusa ku ebyo ebyava mu kulonda. Tutandise okuwulira omusango leero era obujulizi butandise okukola ki okuva naye kwa tuti mu kkooti twagala kwogera bintu bingi nnyo kubanga omusango kyagenda mu maaso. Mateeka ga Uganda galiwo okubuzaabuza kutimba abantu bigoye ku maaso. Ekyamaze babatugobayo bawunzike omusango gwaffe nga bwomanyi nti NRM omubbi aba mubbi ne bwe bamunzikiza bba. Okusinziira ku Nampima okulonda kwalimu emivuyo miyitirivu ekyaviirako Kemigisha okulangirwa ku buwanguzi nga kansala omukyala ow'omuluka gwe Wandegeya. Naye nga tulowooza nti nno omuntu yena oboze mu kkooti oba toyina bujulizi nga tawangula kalulu mu bantu togenda kafuna mu kkooti nga toyina bujulizi. So kalanti waffe waali bali batandise okuleeta obujulizi bwabwe ne tubabuuza ebibuuzo nga tulina okukola nga balooya era kkooti ekyagenda mu maaso. Era tusuubira nti nno kkooti yeetengeredde era sagala abantu babeere na waswasi yenna kkooti y'amazima na bwenkanya yeetengeredde era ejja kyokka wakati nga kkooti egenda mu maaso wabaluseewo kalumanywera wakati w'abawagizi ba Kemigisha abadde bazze okuwuliriza omusango gw'omuntu waabwe nga bwe gutambula wamu ne poliisi era ng'enjuyi zombi kabuze kata zigwangane mu malaka era ng'embeera enekosezza emirimu egiwerako egikolerwa okuliraana kkooti eno. Tetuvaawo! Are you a witness? Are you a witness? In which you shoot. Bannabyabufuzi baba n'abeeranga ku makooti nga balina ensonga zaabwe kati ate ffe abali mu nsonga endala tebatuwangako deeti yaffe kuba tukoseddwa nnyo olwaleero. Tulinda bupapula butini butini tukobesa paka wabweru. Omusango gw'ababiri bano omulamuzi Jenny Magara aguli mitambo agambye nti wakugwongerayo olunaku olw'enkya okusobola okuwa ensala ye. Kakati bo baagala kubba nga tewali abalaba naye baswadde
katonda ali waggulu abalaba omusango bwe guba gwa kubasinga gujja basinga kuba tuli mu mateeka Sharon yalondebwa mu butuufu ne bye bamuvunaana tebiriyo okugulira abantu yali buto kkulu nga talina na budde obwo busaturatinga ssente mu community. Dorini Nambiru yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Covid bw'abaayo abo bennyini ab'NRM be basinga okumenya amateeka. Walabyeko nga Honorable Prime Minister agulawo eddwaliro abantu baadde bewadde amabanga.